nti Museveni byonna bikoze wagenda kujja agenda okutaninga amayinja ago gabeere unturned agatabadde unturned gakyusizibwe. Teri kyawandikibwa kitali bikolebwa, teri kyakisibwa kitali yoserebwa. Kale mu kyo mu bino byonna mbikola akaseera kammwe kanaayitako agenda okulongoosa ajja kujja alongoose omuntu asobole okweyagalira mu ggwanga lye nga ddala naye ate abagwira bangi beyagalira mu ggwanga lyaffe okusinga ffe bannansi. Kitegeeza ki? Gwe ddala ng'olinawe weebala oli pulezidenti oli kikulejje, oli kikulejje. Kale mu ebyo emisolo gya kyana kiteejo gya kisirusiru kunaawuza bitatugasa, abaana bakolera mu bugubiri, abaana bakola mu mpisa etanyuma olw'okuba tatunulamu nti musaayi gwe gufuluma ebweru. N'ekyo kimutaddemu obujja buyitirivu nti ate Abaganda twabanyigiza wano nga tussa ebyabwe ate bagenze ebweru. Kale katubateekeko n'emisolo. Bulumi bwa kika kyobwo. Bannayuganda bangi bagenza abatali Baganda bokka nabo bayisiddwamu amaasira bayisiddwa bubi. We are on expense of just one tribe. Gwanga limu ffenna tuli banjwemu eyandali Nakalama Buyungu Uganda lotasseewo bwenkanya na kufumiintiriza kwe bigenda kuddirawo. Abaffe tunaabeerawo tutya ng'oli yabuuza ekibuuzo nti awatali Kristo twalibadde tutya singa Kristo teyajja. President Mugabe jango kyaleko mu church yaffe. No! Ngenda mugamba wano olobye. Wano bakubye. Nze ndiwa enali mumaze mu myaka mingi. Anyengeri kitubadde tukola. Okusomba abantu n'osomba mu district endala n'obaleta akikubuulira yuko tukalamojja. Who owns the mines? You go to West Nile food we got this Kagalo confused Kagalo says. They are can't say don't. Omulabe waffe wa flashlight kiji neera nate nkwaniriza ku pick of the week. Nze Immaculate Nangobi ojja kutuusaako. Njagala okutumirako abalabi baffe bonna gye muli okusingira ddala abali mu nsi z'awabweru. Bwe njogera ab'ensi z'awabweru sitegeezezza nti bokka ssaako n'aba wano mu ggwanga. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri abo bonna abafiiriddwako abantu bwabwe. Ne mbasaba Omukama abagumye ssaako n'abo abalwazizza ate Omukama abasuuse. Nga sinneeyongerayo njagala obbategeeza nti togaana kusharinga, kulikinga, kusubscribinga, ssaako no commentinga ku flashlight chuji kuba buli comment, share, like, subscription yonna gy'okola eyina kyetongerako. Abalwazi Investments bakuleetedde gaggawala ne Kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula milioni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabiri okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna milioni 10-15 n'emyaka emirala 3 milioni 10-15 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye milioni 2.3 bw'ayina ettaka wonna w'oliina otusasula milioni 1.2 ne tukusimbirako emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba. Kamba tandikirewo kuzimu ku stories zaffe ze tulina olunaku olwaleero gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalagira Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alekerawo okulondoola ku nsonga z'emmwanyi kubanga osanga omukulembeze ye yalabanga tatuukiridde. Wabula ensonga eno yawuniikiriza abantu bangi ng'era abamu ku bano mwe muli omwami Hajja Kana Nadduli nga yategeezezza n'agamba omukulembeze yandibanga alina ekintu kye yatidde ate Kalimagezi wa Buganda Charles Peter Mayiga kye yalengeredde ewala. Omwami ono yayongedde n'ategeeza nti lwaki n'obuntu obutini Buganda bwesigazza okufunamu ensimbi gavumenti ya Museveni nabwo eyagala okubeddiza. Ku nsonga eno kamwewulireko ebisinga ku ebyo. Ni ate tulabye omukulembeze w'eggwanga juzi wavuddeyo n'agamba Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga eby'emmwanyi agira abyesonyo byogerako n'agamba nti no all coffee farmers bakole registration. Ye His Excellency President Kiremu yeegamba etya nti yabategeeza nti bayina kuba mu registration wabula so si kuwa layisinsi. Enjawulo zero. Enjawulo zero. Nti Omuganda yenna okusobola okubeera under our arms oba under armpits ateekwa kuggyibwako bugagga bwe buno ne tusooka tusobola okumufuga ng'akyali wansi nga mwavu. Bw'otunuulira ekitongole kya NADS temwalimu kalungi konna
okujjako okuyamba abayivu n'abo abasobola okuba nti abanalwanda abeekweka mu kyo ne babanga essente bazibbira muli. Nzirayo ku nsonga yaffe eri okutegeeza nti Buganda n'obugagga bwayo mwe twali tuyita mu by'obulimi kyali kagenderere abo okututta n'okutujjako ebyaffe. Kaakati bw'agamba nti ntegeeza Peter Charles Mayiga ebintu bya bino abiveemu era should stop immediately okwogera ku nsonga ya license okuba nti buli muntu yenna yeewandiisa n'okumanya omulimi waali. Njagala kubuuza sinnawulirako His Excellency President bw'ayisa tteeka kuwandiika biraalo biyankole ekikoli mu kibaateekawo n'ekyenyinya lw'ekirituula watukuvu ensi etabanguke. Bwe ntunuulira enfuga yammwe teyawukanye neyabakanywa musaayi boobota aba bakulembera. Naffe tubuuza ekintu kye kimu. His Excellency the President mu kusembayo kwo n'okugolooba kwo olaze amaanyi mangi nti ate era oli w'amaanyi n'olina amagezi mangi naye ate okulembesezza byakulwanyisa so si bwongo obukubangibwa. Mutufudde abasiru abagwegwenyifu Abaganda n'abamawanga abasigalidde naye nkutegeeza immortality gye muzimba etambulya mu descendants yammwe nti ono bw'avaako ono yabaddako neyo 50 years plan gye mwakyusa nefuka 100 years plan nkakasa nti eyo si ya Katonda eyo yabalya mmere nga mwe ba Museveni abakyali abato b'ebirowoozo mu nfuga n'enkulembera. Singa balakira baleeta ebiteeka ebitategeerekeka ng'ebyagala okuddamu okufuluma ebikwatagana ku ttaka, ebiteeka ebyagala okujja ebikwatagana ku mmwanyi, ebiteeka ebijja bikola ku culture institutions, biteeka ebijjajja nga tebikwatagana naye nga birumba kutunuulira nti emabega waabyo byagala kusaanyawo Bwakabaka bwaffe. Eyo ye dikoyi Munnayuganda gy'asooka okutunuulira era gy'oteekeddwa okumanya nti okukyukakyuka kw'ensimbi n'okuweza kwa nnoti okuba nti eyongera waggulu nteekateeka ya gavumenti butya bwegenda okwavuwaza so si kugaggawaza. Okutegeeza nti essente bwe zinaalwa ku mobile money oba ku bank account nga tezikoseddwa gavumenti neba n'obuyinza obubowa essente ezo oziteeka mu byayo. Amakulu kye yatulaga kiri ekintu kimu tebaddewo ku lwa mwana wa muntu ebbanga lyonna kakyangejja mu buyinza. Ekyo kyetegeeza kitegere lwatu. Amateeka gonna gayambye abatudde mu gavumenti okubba omuntu wa wansi ettaka lye okutwalibwa. Onfuna bulungi? Olwaleero gwe bw'oba oyogera kino kiri wase kyenkana ki? Nange mbuuza bannayuganda tuddemu tulinde nti balongoosereza ttaka lyatera 1928 tuddemu tuwandike tuyimire n'ebipande byaffe nga tutegeeza His Excellency President nti mwagala kubba ku mayiro akenda kali akasigalawo nga kabaganda abaliddawo kubanga Obote bw'atudismantlinga 667 naye yatunuulya ettaka lyonna n'alifuula public land. Olunaku olw'eggulo wabaddewo akatambi akabadde katambulira ku mikutu egy'enjawulo nga kalaga okuwamba oba okukwata kwa Alan Sewanyana olunaku olw'eggulo bwe yabadde ateereddwa mu kkomera ery'ekitalya nga waliwo ekika ky'emmotoka ezimanyiddwako nga zi drone abasinga ze bayita zibawamba bantu nga yadde essaawa ya leero tekinnaba kutegeerekeka wawe yatwaliddwa wabula nga n'abantu be tebannamukubako munye. Ku nsonga eno omwami amanyiddwa ennyo ng'okuwa level nga ye Kaye Wisdom. Ensonga eno bw'ati bw'agyogerako. Ku nsonga eya Alan Sewanyana being arrested by men in black drone bamutadeko mu duwe bati ne bamukwata ne bamutwala tetumanyi gye tudda. Lwaki omukulu Duncan tasoose najja ne tugenda ku ensonga? Soko mare eyokubiri oyina ensonga mmeka? Ensonga zibadde nnyo. Soko mare eyokubiri gy'oyagala okuleeta. Oh wow. Tugenda ko Alan Sewanyana. Alan Sewanyana okumukwata ng'omanye enseenene. Naso olusenene lujja bamutadde n'atambula ti n'afuluma. Drone yaze emisinde. Gaya yakoze bukozi bwati. Alan nakola bwati. Ne bakwata zinempale mu drone. Aliriddawa naffe tetumanyi. Ensi eyo tuli mu nsi kikaaki as if tuli mu lutalo. MPs are not being respected. Twogera bino ebintu next time kay bajja kukwata muntu like me bakugweko bugwi. Really, are we in the living nation? Kyenjagala abantu bategeere kiki. Yes. Kimu kyokka gwe kyoto nakutegeera okwatibwa kwa Alan Sewanyana ne Segirinya. Alan Sewanyana mperekeze baali baagala Segirinya nagamba nti okulonda elections at 2026 is going to be all about propaganda, it's going to be all about muntu alina sente.
Segirinya mu opposition gye bayita NUP yabadde number 1 fundraiser wa NUP. Gwe mugamba Natasha akutta abazungu. Let me tell you, my president Museveni alina intelligence. Segirinya akutta abazungu bonna basonda sente. Akutte bannayuganda mu diaspora bonna basonda sente. Kati Segirinya baali baagala Segirinya ne bakwatako Alan Sewanyana. Otegedde ku kyengamba? Yes, sir. Alan actually bandikwatiddeko ne kazibe over whatever naye baali batagetinga Segirinya. Why? Kubanga Segirinya baalabanga speed jaddukirako okufundraisinga sente eri NUP nga yamaanyi nnyo. Otegedde gwe? Because akalulu akajja ka 2026 gwalaba nti tekatuuse. President Museveni ali mukuba campaign, Bobi Wine ali mukuba campaign. Bobi Wine bamulemesa campaign e Uganda kyobola batalaga amawanga. Besigye ekyamulema Besigye akalulu kaggwanga ng'agenda mu butale walk to walk ng'agenda mu nnyanja. Bobi Wine alaba nga tewali waaka. Ekiriwo kiri nti Bobi Wine alinga Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda bwe yaleeta ekintu kye bagamba, yaleeta ekintu kyagamba nti okuzza Buganda ku ntikko. Katikkiro wa Buganda n'atambula yajja ewafa Ankole yagenda Busoga na buli wamu. Nga kyagendera si kusonda ziri sente ze baasonda. Wamula Buganda abantu abali mu Ankole bategeere, let them feel the presence of Buganda. Kyobola government we are feeling that nti Buganda as a region, as a kingdom, eyagala kutambula nga bagiwulira mambuka bagiwulira luddawa, not necessarily ofuula aba western okufuuka Baganda, but their presence, their dominance. America okujja Uganda oteekayo ambassador n'okukola USAID. Si kubanga mugenda fuuka America, but to feel the dominance ya America. Otegedde kyeŋŋamba. Now, kati akaluwe kaggwa bulijjo President Museveni yaba atambula Uganda. Ne COVID yatuyamba bweyajja, of course, yamuyamba mu campaign kubanga yasiba Bobi Wine obutatambula. 2, kati campaign weziggwa ne Bobi Wine agamba COVID alyoka najja kubanga omuntu akyasinza okutya COVID mu Uganda President Museveni. Gwotegedde ku kyeŋŋamba. Museveni akyasinza okutya COVID kati naye n'aba nga takyatambula abeera mu nnyumba emu. Otegedde kati Nabbanja yatambula atula ku boda ez'amagaali ebigaali wheelbarrow. Nabbanja atambula mu helicopter naawe. Ati kati helicopter atambula mu mulundi gumu nadda ku boda yagaali wheelbarrow. Yo prime minister. Ate binkwatako okugambye Nabbanja. Tebinkwatako osobola kirya kati wuliza kyekugamba. Yali mobilize. Yebakako wansi yatundako fene kabalagala buto simanyi bitya which is okay kubanga ye history. Kati nganze unagamba timama wange ali medical doctor utwali tubere Nakasero ngakola of cakes nga tusitwala maduka g'abazungu wetukoma okusomera olwekulo nizijjayo sente full stop. Baku Nakasero wa mwono daka ni gwamanyi nti ojero oba awunya nze nagamba meya gundi ani oli ayali oli omutolo amo bamitani Nyakana. Nagamba Nyakana siriddamu kulonda kubanga Nyakana obadde mu America obaddeko mu Europe nange netusobola kuŋŋamba Nakasero nze gwe nalaba yeego ng'oyite Nakasero nga tulaba nswera. Right now owina anyiri okusinga Nakasero. Why? Kubanga abatufuuka bonna beebo katoddira omuntu yakulya mu nkoola omugamba gyalongoose Nakasero. Bw'omanyi obuso obuli mu neegwe obumanyi yoniwe obuso obuli mu nkoola. No kati wagayinde tekula mukatera abumanyi gwe obumanyi. Anje nabalengera bulengezi gye wantwale luli nenkwewuunya ng'oyita mu miti nga towendudde watambula bwoti n'oyita mu kisaka nekugamba ano anti ke mazima bakuyitaani yogera manyago watoswala bakuyitaani yogera manyago kaye buzido malayo asira ku kyendiko kakati kaye wisdom omwana w'omulaalo ayamunya amata nedda saawunya gumu mwawunya kakati munaye mbadde nkugamba kati doctor the issue is lwaki bakwata Segirinya alekerawo okukola fundraising n'ensi zatambula kubanga Segirinya yabadde asooka mwezi ensinga Bobi Wine tannajja agenda okujja Bobi Wine ayisa mukka mu kisero. President Museveni NRM tebajjangako mu America. Okay, mu America sigendangayo mbu baze kusonda mu Europe gyemanyi gye baali bazze nga atudde bwene tuyingirira bwerere bakusasula oba obadde okola omulimu bakusasula olunaku olunojja n'otuula okubeera mu nkuŋŋaana ze NRM. Today Bobi Wine wajja ogenda ku mulimu gw'okola n'obagamba naye ngenda kulwala enkya. Kati welipoti ngenda kulwala n'ogenda mu lukuŋŋaana lwa Bobi Wine ali n'osasula $2. Bulaayo omunnayuganda osasula $2.
ezo $200 ngula ebyokulya bya weeks ezo mu friji yange. Kitegeeza ki nti NRM government egenza okulaba nga Bobi Wine nga Katikkiro wa Buganda kyakola akomezaawo hope y'abantu ba diaspora, akomezaawo hope nti abantu basobola okusonda ssente. Naye ng'asinga omuyambako gwe bayita Seggirinya. What did they do? Bakwata Seggirinya. We bakwata Seggirinya ne batwalirako Alan Sewanyana obutakiraga nti babadde baagala Seggirinya. Kati kampanye ne bannayuganda ekyabaddewo mu Uganda singa omulamuzi ulira nyoki dokita uliriza nnyo kino ekintu kikulu. Omulamuzi singa kwata n'akuleeta bw'akuleeta mu kooti n'akuta bw'akuta ng'amaze okuyita abakweyimirira sureties, singa agamba singa bankwata n'ojja okuneeyimirira omulamuzi mu kooti he examines you. Oleeta ndagamuntu, oleeta status so n'ategeera nti ono Dr. Lecturer yeeyimiridde wisdom wabula ntumukwata you are substantial okwegamba ozitowa. Era omulamuzi kasa yekkaanya nti osobola okweyimirira wisdom otegedde ng'akuta ebiddiridde taddamu kuyita. Nakirabye ku musango gwa Seggirinya kiri Uganda mama nyeyo system bolongoto oba tuli kuki oba I don't know what we are up to. Kyabaddewo Seggirinya bwe bamusaba abamweyimirira mwabaddemu Zaake ow'Emityana MP w'Emityana bwe yaleeta passport of course ndagamuntu ne bamugamba aleete ne $2 ne bagaleeta we yabiwaddeeyo Seggiri labayo ekyabaddewo njagala okubere bulungi bwe bazze osasula $2 banka zabadde nzigale ne bagumiikiriza enkeera ne bazisasula. Bw'osasula mu banka nga weeyimiridde omuntu oleeta risiiti ewa kashiya wa kooti bagenza okuleeta risiiti wa kashiya wa kooti ow'e Masaka ng'omukazi taliiwo n'essimu ye teriiko. Elias Lukwago ne bamunoonya bamusanze wa boyfriend ne bamuzza ne bamuwa risiiti kifuba. Bamala muwa risiiti bagenda ewa kooti registrar atayipinga ebbaluwa eririizinga ba Seggirinya okuva mu kkomera. Otegedde kye mugamba we baatuse wa kooti registrar n'abagamba amasanyalaze tegaliiko. Naye ng'amasanyalaze tegali mu ofiisi yewokka nga walala weegali. Elias Lukwago n'asituka n'agenda mu ofiisi ye n'atayipinga ebbaluwa ne bagisindikira ew'omusajja ebigambo byabadde agambye n'agisayininga kifo wamala ogisayininga ne bagitwala wa mu kooti. No, we bagimutuusiza kooti registrar. Do you know what happened? No. Bamaze okulaba nga Seggirinya agenze mu America kino kikulu. Seggirinya yabadde agenze mu America. Kooti registrar n'agamba okusayininga ku release form zino njagala okulaba omuntu eyeeyimirira Seggirinya. Nga bamaze okutegeera nti oli ali mu America. When it comes to court proceedings, omulamuzi yekka yalina okwexamininga omuntu eyeeyimiridde omuntu. Ku musango gwa Seggirinya omulamuzi yeexamininze omuntu eyeeyimiridde omuntu wabula okusayininga ku pepa okureliisinga Seggirinya okuva mu kkomera. Kooti registrar n'agasisayininga okujjamu nga muleese eyamweyimirira nsayininge nga mulabako. Gwamanyidde ddala nti ze senior citizen Zaake nga bamanyidde ddala nti ali mu America. Ekitakkirizibwa mu mateeka kyasuse ku Seggirinya ompuliriza yena entebe gye baataddewo ng'ekkirira. Otegedde bukya kibaawo kooti registrar tasobola kugamba osayininga ku release form zino njagala okulaba ku yekweyimirira. Biba byakomye mu kooti. Do you copy? I do copy boss. Kati mu kooti sabola kubaonya otugende omulamuzi yabadde amaze okwekkaanya Seggirinya nti ali wasa okweyimirira. Seggirinya n'awaayo $2 yabadde amaze okwekkaanya Zaake n'awaayo $2 ne photocopy ya passport ye n'endagamuntu n'amugamba isoke. Era singa omulamuzi yagambye Zaake leeta passport yo naye wadde wayimiridde ono tojja kutambula Zaake teyanditambudde wabula yagimuddiza kitegeeza ng'olina otutambula biwedde. Kooti registrar n'agaana osayininga ng'ategedde Zaake ali mu America. Otegedde akabadde akaliwo. Kati ne bagamba katuteewo Alan Sewanyana. Bwe baatadde Alan Sewanyana nga balaba bagenda kuswala ne bamukwatirawo mu kooti mu kkomera ng'afuluma. Baalabye nga kooti registrar kyakoze ng'agamba nti yeeyimirira Seggirinya alina kubaawo. Bakutte Alan Sewanyana
ku mulyango komera ng'afuluma. Waliwo olugambo ku nsonga y'emu olubadde lugenda mu maaso nga bategeeza nti omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu yakomezeddwawo oba yabadde deported n'akomezebwawo mu ggwanga Uganda. Wabula omwami ye nga bwe mbagambye omwami amanyiddwa nnyo okuwa level ku bantu ab'enjawulo Kaye Wisdom agamba takkiriziganya na kino si kituufu amawulire ge bawa abantu mafu nnyo wabula ye yatunnyonnyodde era bino bye yatugambye ku nsonga eyo. Bobi Wine yabadde mu South Africa. South Africa eri mu wave ya kuna. Fourth wave ya COVID. Kuba nze gwogera naye nyina permanent residence South Africa. I know. Nabagamba bwe mbeera South Africa ewaffe mbeera Roodepoort, Port View, Plot 83. Era abantu bagimanyi bagigogolinga. Naseka ono omusajja yali yewaana mbu alina ssente. Mbu abeera Santo ne mugamba yogera ku gundi. Nga tuli ku TVM yogera address yo n'emulema. Naye nze yange Roodepoort, Port View, Plot 83. Yes, the only black home eriwo is me. Awo wonna bazungu. Kakati ofuna yote naye. Ate baga kwekolera kuzaalibwa bakazi bakala hard working. Yes, mama wange yayambalako message yali musirikale n'akola government nti yamusasula n'ambalako message ffe tuba obulungi. Anagenda ke bombo kubanja sente za mama wange. Omusirikale omunangamba Kaye okyayagala obulamu sente zo waliwo omuntu omwazi jjayo. Oli taata we Prime Katero kaputeni bamugamba seboneta kadi ezo bamuwa photocopy ne bamugamba tambula vo wano ebombo solo nage ate nagende bombo kujjayo sente ezo as a souvenir they don't use speed nalabya abeena alemu nga bagamba mbu Bobi Wine bamudeportinze okuva mu America. Kati wuliriza nze maze emyaka ena sifuluma Uganda buli mwaka nafulumanga emirundi esatu emyaka egyo sifuluma. Now Bobi Wine America yayise etteeka negamba omuntu yenna ava mu South Africa nga ajja mu America alina okusookako mu nsi endala okumala ennaku 14. Bobi Wine yavudde mu South Africa n'ajja Uganda n'agenda ku Entebbe airport. Aba immigration bakubuuza what is your final destination ti wajja ogenda wadde abaana ba visa bw'omugamba mu America n'akebera nti nno dirwa nsi kyeddiridde okutambula gy'obaddemu nga South Africa n'alaba nga waliwo etteeka nga woba obaddeko South Africa olina okumala ennaku 14 nga tonayingira America. Bandibadde the work of immigration officer kugamba no tebajja kukkiriza kuyingira America sigala wano paka ennaku 14. Otegere kyengamba kati ekyo bakikola batya ensi yonna gy'obobeeramu nali ngenda mu Australia oba baali bateekawo tteeka ki ensi yonna gy'ogendamu bw'eba erina amateeka geyisizza n'ojja ku airport yammwe n'obagamba ngenda katugabe mu Australia katugeze nga Australia tekukkiriza nga toyina yellow card vaccination yellow card. Kati woba togirina bagamba tojja kugenda mu Australia tebajja kukkiriza kuyingira sooka oddeyo ofuna akatabo. Kati wulira singa ekisaawe mwova bakuyisaawo n'ogenda n'otuuka ku Australia ne bakugaana entry ne bakuzza ekyo ekisaawe kyewammwe nga tekyakulabudde bakisasuza. Absolutely. Kati what happened? Bobi Wine Katero yogera mpola. Bobi Wine we yazze ku kisaawe ky'Entebbe baalabye nti nno abadde mu South Africa ne bakiganya okubeerawo bamulabise nga bamanyi waavaawo agenda kulinnya direct flight paka mu America nga beetegese watuuka mu America ne bamuma entry bakikwe ku mawulire ti Bobi Wine bamudeportinze. Kati what happened? Bobi Wine kumba agenda kukola stopover mu Qatar Doha simanyi Doha. Kati wetuusa mu Qatar ne bamubuuza ovaawa ti Uganda ne bamugamba America yayise etteeka ekisaawe kyammwe eky'Uganda kyandibadde kigamba nti obaddeko mu South Africa ennaku 14 tezinnawera. Lwaki tebagambye koma wano ddeyo kubanga tebajja kukkiriza kuyingira mu America okujjako ng'obadde mu nsi yonna oba wano ekkata okumala ennaku 14 kubanga South Africa ffe tuli mu wave 2 South Africa eri mu wave 4. South Africa yafunako COVID owa India
India omuntu yalinga atambula wati ku kkubo n'agwa eri n'afa. Now Bobi Wine wakiwulira ng'ali mu Qatar yabadde asobola okusigala mu Qatar ne because of security purpose kubanga yeekengera obulamu bwe. Qatar tukolagana nnyo nayo nga olaba Turkey n'atya nga okusigala mu Qatar nga security etagyekakasa ng'akomyewo mu Uganda asinga. Bobi Wine n'alinnya the next flight n'akomawo mu Uganda. Kati bw'akomawo mu Uganda babuloga b'NRM ne batambuza ti Bobi Wine bamuganye oyingira America. Actually bawandiise Bobi Wine has been deported to Uganda. No wonder out the reason. Anti omuntu wabulwa issue n'entegeera ng'entegeera y'emboovu byakola. Bobi Wine tannatuukako mu America yakomye Qatar. Ate nkunnyonnyodde n'ensonga nti previously yabadde mu South Africa for yabadde mu South Africa n'avaayo n'ajja n'akolako stopover ne Uganda n'aleega bulezi kubanga he wasn't aware. Kati omusango oguvunaanaani Entebbe airport yabadde mu Kabadi kubanga nga gwe passenger amateeka agamu agafuga ensi eyo oba togamanyi gaba communicated to different airports. Otegedde kati Bobi Wine tebannamu deportingako kuva mu America. That's one. Bobi Wine tebannamu ma entry kuyingira America. Actually nekino kankinyonyole deportation n'okuma entry bintu byanjawulo. Okuma entry kankugereze Rema ne Maria Kibagenda mu America. Rema ne bamubuuza watambudde n'omuntu yenna n'agamba ye nti alwawuli kumbe Maria kyali kulayini ndala. Maria kine bamubuuza watambudde n'omuntu yenna koye nedda natambudde omu. Ebintu bibiri nga tebikwatagana. Rema agamba natambudde naawe ate oli nga tamanyi nti Rema agambye natambudde mbu yatambudde naye. Otegedde baba ma entry ne bakomawo tebaba deportinga. Okudeportinga kitegeeza obadde mu nsi eyo ng'oyingidde ne bakwata ng'ozizza emisango ne bakudeportinga mu nsi yo either nga tolina mpapula oba ekyo. Okuma entry tekitegeeza nti tolidda mu America. Eyo ensonga eba ntono nnyo osobola okuddayo. Kati bambi babadde baagala kulabisa Bobi Wine naye nga weeri NRM twawunzise nga yeekunamye nga bulijjo. Yakunamye neekunama ne babuloga baayo nalabye Isima Mijagulo ng'ali mu kwogera ku ekyo. Ensonga eyo nkulu nnyo okugyogerako lwa nsonga nti abantu balina mixed information nti Bobi Wine abadde deported. Bobi Wine bamukunaniza anti abantu dokita nagamba katono nnyo nagamba abantu nabagereza olugero Vijay Junior omwogezi wa firimu yajja ewaffe nga wali no si waffe ne neighbor bamuleetanga okwogera firimu naye nga abatanakwogera abuuza akkiriza abantu obuuza ebibuuzo. One time omusajja n'abuuza kati nga nze nebba mu kibanda ekiyingira nga mama wange tamanyi kati omusajja n'abuuza Maaka wamma lwaki we tulaba firimu zo ane tulaba ez'omulala tugenda okulaba nga abalala abazoogeredde bazoonoonye tolaba nti abo abasajja babasiru. Omanyi Maaka kyeyaddamu Vijay Maaka yagamba nedda bali si be basiru gwe musiru alaba firimu yange aye n'ogenda n'olaba ey'omulala. Nkyali ku mwami omu Kaye Wisdom abasinga obungi badde beebuuza nsonga ki eyakwasa Sseggirinya nga bamujwetekako okuba nti yeetaba mu mbeera ey'ebijambiya ebadde egenda maaso mu ggwanga okusingira ddala e Masaka. Wabula ye omwami Kaye Wisdom ategeezezza n'agamba ekyakwasa Sseggirinya kwe kubanga yeeraliikiriza omukulembeze w'eggwanga oba ekibiina ekya National Unity Platform kubanga kalimagezi ate yeemuwanika mu kibiina ekya National Unity Platform okusingira ddala mu mawanga ag'ewabweru. Kamwewulireko ng'ategeeza ebisinga ku ebyo. Bayiga mu butayiga kati Sseggirinya gwe bayitaaga era kyensasidde Sseggirinya mu myaka ena egisigaddeyo agenda kuba out of the prison. Why? Gwe beetaaga bakizuula nti number one mobilizer wanu naye nsasidde NRM kankiddemu NRM government ekirungi mukaddiye. Otegedde kye mugamba mukaddiye oli omu kwabo sinna bakaddiwa nze President Museveni yali antwala Ntebe nankomyako ekajjansi wali nja tambuzaawo ebigere. After all tulina option luli twatuwage kyali omuvuddemu simunaba muvaamu ate muveemu byakola nze binkwatako luli twawagiranga President Museveni nga tetulina option katulina option y'emagere nagayi n'erinnya lyakyuse bayita Bobi
Bobby Kaya oli bulungi kindi bulungi nyandi soba kakati lwaki osigaza lwaki ofuna option gamba ndi magere period kyogere wuliriza nze nkiikirira abantu bangi ng'amaanyi ojja gawulira mu kalulu gwelinda kwaberewo olowooza lwaki batidde okuleeta direction yonna ogireeta ku Bobi Wine bano abayali batuvuga speed kale nga kyali kumpewo so Segirinya Segirinya omanyi waliwo omuntu ajja nga kirabo eri abantu Honorable Segirinya oluvannyuma yajja as a councillor n'afuuka meeya kati uno MP omanyi kyekitegeeza wali abantu abajja buli muntu wa Nuupu gwendabyeko bamikisa eri ensi olwaleero mbaddeko nono meeya we Makindi bamuyita Alhaji Ali Mulyammere angambye ekigambo kimu nakulira mu ghetto nabikodde mu ghetto mbadde Bulaaya ye Makindi yokka yaga kufuula the best city lwaki nebuuza lwaki ono Segirinya abaddeko meeya wawano awo muntu w'abantu libamwerinnya buli muntu yenna ngaali mu Nuupu afuuse kitangaala eri ensi yaffe Uganda osoma Bayibuli yes kakati Bayibuli eyo ziri musomi nnyo wa Bayibuli naye waliwo ebintu ebinyumira Yesu yagamba omuzibe wakulemberwa muzibe munne Tereza byogera when a blind person leads a fellow blind person babo mbinya abenaale baagala nnyo okukola diversion bagamba Segirinya nti weenaale muwaayi nga bagamba talina ssente zisobola kusonda bintu bwe bityo okukolera abantu bo bamaze mu buyinza emyaka 4 naye bemupi beenaale mugenda olabe constituencies bakiikirira olabe ne disitulikiti zaayo baavu teri na mataapu teri kati bewunya bano aba Nuupu abazze olaba ne Geoffrey Rutaaya agula ambulance nga yakajja njagala ombuuli abeenaale mbatono nnyo abagula za ambulance kati Segirinya yali akyuse ku ekyo n'ekisinga obukulu kyenjagala omuntu amanye tujja byongerako olulala kubanga njagala kuyita bantu bamu wano tumaleyo gundi simanyi ensonga z'olina ekyenjagala wano tukikomyawo Segirinya gwe baagala bagenda kuzuganya Segirinya lwa kintu kimu bo bagamba Segirinya ono ye #1 fundraiser wa Nuupu kyekimukwasa era bagenda kukola ebintu byonna ebitaliiyo njagala bintu bibiri kati gwe Segirinya nze obani ako tujja kwakola ku Sande nja kujja wano gwelindako enkyalo leero wa Friday simanyi leero wa Friday tukakole ku Sande jjukira Segirinya tebasobola muta Saturday okujjako nga waluumirawo hati yasuzeeyo nedda kyembagala okwebuuza gwe kati gwe muserikale gwe Segirinya kati nze Segirinya kati oze kunkwata okkiriza okubeera Segirinya kati bwe mbanze musirikale one word tugende ku nsonga endala omusirikale nkugamba gwe anti Segirinya munnange Segirinya ndi ku order from above tukimanyi tolina musango byonna naye tusaba ogumiikiriza tugenda kukwata empale tukuwanike wali kubanga above kyayagala okulaba naye bw'onodda wano tujja kuwesuuka ne bulangiti yo okimanyi nti naabasibe gwe nze baali tebansibangako bwe bankwatira eluweero omusirikale yampa essimu yangamba gwe Kai Wisdom yagimpa nangamba enamba gye nyina nga nyine namba egi mutwe gye nakuba Misa Semakula n'asindika lawyer Silver n'asindika lawyer we nategera n'amanyi gange gye buvuddeko omwami Kiwanda ngono yali state minister ow'ebyobulambuzi yakoze okulabula eri Judith Nabakooba ng'ono abeera minisita w'ebyettaka mu ggwanga n'amutegeeza nti yandibadde yeesonyiwa ensonga z'ettaka mu Buganda oba ettaka erya Maryland. Era ku nsonga eno omwami Jakana Nadduli yategeezezza nti Kiwanda mutuufu mu ngeri ye kubanga ye yasobodde okulengerera ewala ate ye Judith Nabakooba kyatasobodde kulabira kumpi. Katumulabe ku nsonga eyo. N'olw'ensonga eyo olutalo olwa Kiwanda bamayanja ofiisi ye yebale ayogeddemu le ku luno ng'omuntu era eyo compliment tugimuwa yebazibwe Bible kukanti mugwenga muyimukenga kati yagwa kati yayimuseemuko naye akyali tengene atanaba kuyimirira bulungi kale tugende ew'omukulu ono gwe bayita Segirinya ne Alan baba kwata bali mbijambia issue bijambia ne foka bijambia
naye bateekwa kubanga bakwano bo. Lwaki? Lwaki ogolo? Besiteekeddwa na kuwa budde yadde second. Beebu. Saba bavubuka bannaffe. Tetuna balekerera. Atannategeera gavumenti kiki eri n'abo balenzi. Yagwa dwarikana nze siriimu mu abo. Abivuddemu ate wabivaamu n'abisigalamu. Busegirinya baamusibye ali ku lulwe. Kasiya bululu. Ku lulwe. Agreement ze bakulaza ozimanyi? Ate nzimanyi. Sena budde buddako abo bagwago wavu. Oloza bakisigalako n'enkisigalako nange nkivuddeko. Tugende ku kirala. Nabbanja. Office agifudde makage. Uncle, brother, sister, uncle, muzukulu. Ekyo tekinenyezebwa Bible gwaya gisoma obubi. Yagamba etya? Alibulira enjiri alitandika na baashi. Nabo makage. Bw'otuuka kulya bagobe. Onale batendekamu. Yanukula. Kyannaku nnyo okubanga mu kaseera akatono oba akaseera ke kamu tufiiriddwa abantu abadde ab'omugaso eri eggwanga lyaffe Uganda nga mbanno mbaddemu Cyprian Kizitoolwanga, Haj oba Sheikh Muzata, saako ne Archbishop Yona Lwanga. Kyannaku nnyo era katusabe ffenna twegumye Mukama atugumye saako n'emyoyo gyabwe ogiramuza ekisa. Ku nsonga eno ye omwami Kyagulanyi Ssentamu kuba naye yalabiddwako mu kuziika yawadde endowooza ye n'agamba abantu bano badde ba mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda era y'ensonga lwaki naffe tuyina okusitukiramu so si kuleka nsonga zaabwe zibadde bagezaako okulwaninga oba okuggusa kufiira awo ke kaseera ffe abakyali abalamu zikwasaganya okulaba nga tuziggusa kamwewulirireko. Now the late Archbishop Jana Lwanga. Before us, brothers and sisters, lies a man of God, a man that used his voice unshakenly to speak truth to power. We are all driven to come celebrate him, although for the last time, while we lay him to rest. So much has been spoken about him as a person that was unshaken. In our generation, it was just memories of people like him, the noble men and women of God that spoke the truth even when the truth was dangerous. While we were remembering the lives of Bishop Jana Ngumo, who was killed for speaking truth to power, it was almost impossible to have such characters, but we are proud in this generation to have lived and touched the hand of people like now the late Archbishop Jana Lwanga. Ladies and gentlemen, it is rather disturbing that in just a few months, about but certainly under a year, that we in Uganda have lost outspoken religious leaders, and some of them in ways that we have not been explained to. We will remember that we lost recently the Archbishop of Kampala, Archbishop Cyprian Kizitoolwanga. We lost the Muslim Sheikh Anas Kalisa. A short while later, we lost a very outspoken Sheikh Nohu Bate Muzata. And this is supposed to remind us, ladies and gentlemen, that in this time that we live, when the common people are no longer free to speak the truth, to defend their rights, it is only the religious leaders that we were relying on to defend our rights. I will not repeat the many words that the man lying before us spoke to the nation. Nga bwe nkutegeezezza abantu bangi abadde mu kuziika kwa Archbishop Yona Lwanga wabula ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti yabadde musajja w'abantu, yabadde omusajja atya Katonda ate nga tasirikira nsonga eruma abantu be era nga wabaawo ensonga etawaanya oba eruma abantu be ng'agezaako okulaba nga agikoonako. Amawulire ag'okufa kwa Ssaabasumba Jona Lwanga gatukubye entukwe kubanga tetwamanya bulwadde bwe kitalo nnyo nnyini. Tusaasidde nnyo Ecclesia, abakulembeze
wamu n'abasodokisi bonna olw'okufiirwa Ssaabasumba bakulembedde obulungi okumala emyaka 24. Tukubagiza ab'enju y'omugenzi George Kayongo Eddegeya Bulemeezi olw'okufiirwa muganda waabwe abadde akola ennyo okukulaakulanya ekitundu gy'azaalibwa n'aweesa abalyanaka bonna ekitiibwa. Obuganda ne Uganda bufiiriddwa munnaddiini abadde omutabaganya w'abannaddiini era nga ssekitiibwa mu nzikiriza zonna. Mu buweereza bwe abadde mwetoowaze, muvumu era nga mwetegufu ekiseera kyonna okuluŋŋamya n'okuwabula. Abantu abasinga mubadde mwogera ebigambo mulina bingi nga mugamba omukulembeze w'eggwanga kaddiye tumukooye atulimba emyaka. Olunaku olwaleero twatambudde n'omwami Richard Valentino ng'ono agamba yali obbi wa Museveni era nga basoma bonna entale. Wabula tutegeezezza ku nsonga yo. Manyi abantu abasinga mugamba nti Museveni alina ekitima ekibi, naye omusajja atenderezza eddiini omukulembeze w'eggwanga lye yalina nga bakyasoma bonna, n'amutendereza nti yali musomi wa Bayibuli nga tasaawa kwebaka nga tagisomyeko. Bintu bingi byatugambye bitwogeddeko naye nkusaba omwewulireko akuwe background ya President Yoweri Kaguta Museveni ali mu buyinza essaawa zino. Mwisanga mutya awamu ne mukulu Kibwabula? Bojjukako history a little bit. Egamba mwami Kibwabula nakugambye dda nti yali muntu muyizi ayagala nnyo Katonda, asoma nnyo Bayibuli ye ate nga ayagala kutegeera biki ebifa mu ggwanga. For instance, ebintu ebyenkubulidde eby'omukago gwa KY ne UPC twabinyumyako netugamba nti omukwano guno twakiguzeewo ne tukola analysis ne tulaba nti kyali kigira ku ddiini kubanga Uganda yali kolone okuyingira nga yani gwendaba Mukulu Kibwabula. Yes, sir. Ne mwami Kategaya. The former Minister of Education. Kategaya, former Prime Minister. Former Prime Minister. Nga bava Mbara High School. Nga nvaivanda St. John Fisher. Katonda asobodde kutuwa emyaka gino. Nze we nalabira mwami Kibwabula nga yagala nnyo Katonda, omusajja ng'asoma Bayibuli nga tagivaamu. Temulowooza nti it is by mistake nti akyaliwo. Mukulikayo mukuwumuloko nkomyewo nate okubakalakata nze nja bbawa. Olwaleero tulire Hali Hajj Nadduli. Omwami ono ensonga esinga obukulu gy'ataddeko essira yeye ennono za Buganda okubanga zigudde. Abantu bangi ennono baziyisaako amaaso. Ku nsonga eno mwennyamivu nnyo era kino kitadde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okubanga alekeredde oba gayaliridde bo bakiyita.com naye tekijjaawo nnono za Buganda. Omwami ono ategeezezza nti ekimu ku bisudde ennono mu Buganda ssaako n'empisa ye radio ne TV ezazimbibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga n'abaweereza abaziriko engeri gye beeyisaamu, engeri gye bambalamu n'ebintu bye baweereza ku radio oba ku TV tebifaananako nga ennono za Buganda bwe zandibadde. Omwami ono abadde mwennyamivu nnyo ku nsonga eno era agitaddeko nnyo essira. Njagala mmwewulireko ng'abategeeza ku nsonga eno. Genda okulembera bayisa batya, balya batya, batambula batya. Bakoze radio ne TV eryo essomero ly'obugwenyufu n'obwononefu naye nga biri Buganda. Agidamu akantu ako. Bye bakoze radio ne TV bintu bibiri bibiri bye bifuuse essomero ly'obwononefu byaliwo yenga kitawe yayinza n'okukira ng'obyegombye kwani TV zino tusomesezza amayisa amabi okukamala
haji kuja ku flashlight fete tusomesa mpisambi tusebo tujjemu mwabo mwebale nnyo kubanga mwekumidde ku flashlight QG program pick of the week mbadde Immaculate Nangobi ojikutuusaako wabula njagala okwebaza mwenna abaddeko nga mulaba yonna gye musinzidde n'otwala obudde bwo n'ogamba kandabe flashlight QG ndabe n'omuweereza waako Immaculate Nangobi agikutuusaako wabula njagala okutegeeza nti nga tonaba kusigninga out njagala olikinge o sharing o subscribing sako no commenting ku flashlight QG kwabuli like your subscription comment jotekako eina kyetuyamba naffe ne twongera okuddamu amaanyi sako n'okuweereza eggwanga mubeere bulungi mweraba abalwazi investments bakuleetedde gaggawala ne kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula miliyoni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabiri okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna miliyoni 10 ku 15 n'emyaka emirala 3 miliyoni 10 ku 15 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye miliyoni 2 ku 3 gwayina ettaka wonna w'oliina okisasula miliyoni 1.2 ne tukusimbira emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba